kati mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya abagifollowinga n'embeebazi ne bagamba nti mwakola ky'amaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga kale bagita Faali TV UG amawano mu nsi waliwo gwazise mu motoka onagamba nti bannange bwe mbanga nfudde munzike nga mmotoka yange ekika kya Tesla ekitali ekyo nja kubagulumbula nja kubatugumbula nja kubagumulukusa mwenna mu kiro nja kubatataaganya sijabaganya kubeera na binebera nabo bannange tebadde bakyamu nga baleeta greda ng'ekwata Tesla nga bateekamu keese munda mu Tesla iyo mpaka mu Ntaana ndozolengera nga bagituuzaayo omufu bw'alama mulina kukikwasaganya okuba eriiso ery'abafu bibalamba ng'oluusi tibyakusoboka nga si byakusoboka eno mu Afirika ebiseera ebisinga kizibu okusanga munnange nga batuukiriza omufu kyabaasa bwanziike n'emmotoka yange banziike mu nnyumba yange ebiseera ebisinga kiba kizibu olw'ensonga nti omuntu agenda okufa nga property ze baazeesoose dda bw'oba emmotoka nga aliwo yagyesoose dda nti oyange bwe bannyumba nga jafunye edda agenda ogikola ki agenda okugitwala kakati abikoleyo mawanga ag'abazungu Tesla yiyo bagimuziiseemu ezimu ku mmotoka ezaakabi ez'etabbu era nga bagamba nti Elon Musk y'omu ku abakola ki abazifulumya Tesla baba still on YouTube platform ojja kufuna ebisinga ate ebyakabi bagamba nti kyemwakola kyakabi nnyo kya tabbu nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faali TV gyegamba nti comment section weeryawo so ntera obaka mu comments ate osigale nga ofollowinga mu Afirika mu Uganda sikyangu okusanga omuntu nga munnange batuukiriza byali yalaama ate nga nandisubidde abazungu okuba nti munnange bo tebakola tebabituukiriza olwesi bagamba abazungu tebakkiriza mizimu nti gyegiri naye ate Abafirika tukkiriza mizimu nti gyegiri era gitugumbula gyegiri kakati awo binconfusinga nebintaba nengayi kakati ate abazungu batakkiriza nti emizimu gizi ate batuukiriza abafu babira basabye kuba ebiseera ebisinga osanga omuntu nga badde alina piki ye bokisa bajaaji oba mmotoka ye nga badde agyagala nnyo mu kiraamo n'ateekamu n'agamba nti bwe nfa munsiike nga mmotoka yange oba munziike ne piki yange naye kiba kizibu ebiseera ebisinga okola ki ekiraamo ekyo kituukiriza olw'ensonga nti agenda waba afudde bw'ati oba agenda okufa nga mulwadde katugeze nga amaze ebbanga mulwadde nga piki waliwo yagyesooka edda emmotoka nga waliwo yagyesooka edda ate awo nondabira embaga nondabira amawano kakati nomunange yongera okubanga ofollowinga ate osubscribinga onyige kale bagita Faali TV abali mu Iraq Qatar Saudi Arabia Oman bagamba nti kyemwakola kyakabi nnyo kya tabbu nnyo kubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kale bagita Faali TV UG kugamba nti comment section weeryawo sooko onteere abubaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga nkugamba nti updates weziryawo sooka ogenda okubanga ochekingayo ku YouTube kuno kweziri ku channel yange impetitive gujasubira nga ochekingako buli kadde lunaku olukya ku nsi kuno abali mu ggwanga lya Oman Saudi Arabia abali Dubai abali Dubai muyitira okuyomba mugamba lwaki ffe totumirako biki tujja kulekerawo okufollowinga batundeko Bambi munsonyiwa okubanga sibatumirako abali Dubai mbagala nnyo mabali mu ggwanga lya Germany Spain mu kibuga kibata Madrid namwe mbeebaza ne bagamba nti kimwakola kyakabi nnyo ebyo munnange bye biri mu nsi gye batu basazeewo okubanga bamuzika ne Tesla motoka za bbeeyi wano Uganda sibira nti oyinza okufa nga bakiteeka mu kiraamo ne bagikuziikamu era bikoleyo mbazungu ofudde Tesla weeri abukadde nabukadde bwa ssente abalabulamu nti walitunda agenda gifunamu ensimbi mbowooza musimala banginziikemu ogendayo mu Ntaana obeere envunyusi egumanya ng'enkuyege zigirumeerume agamba nedda oba omuzimu guntuge kubanga ebirambo bingi nnyo ebikolebwa naye nga bataddemu oluusi ebintu nga oli kijja kuba kisiba okukikola kiba kimufiiriza simala bakuziike mu nnyumba ennyumba etemagana eringa muntu olese emmotoka enyirira bitya musimanya nga banzike n'ensimbi zange zonna eziri ku akawunti mu banka bazividrowingeyo
oba bukadde 10 babukuziike nabo ku ddiiro ki? Ekyo ekiraamo kiba kiganye. Ekiraamo kiba kiganye. Omanyi ssebe lyanta bakola ebiraamo nga tebitegereka bannange. Olina nkaase bamuziike n'ensimbi ze zonna z'abadde ayinawo. Bwe ziri ku akawunti baziggyeyo. N'abalagira bulungi buli zonna gye ziri. Mu drawer yange seefu namba eri bweti, koodi namba ginyigeemu oziggyemu zonna ezirimu. Munziike nazo ziri ku akawunti mu bbanka eya Stanbic, eya Centenary, eya Equity yonna, eya Bank of Africa, Diamond Trust yonna nti bazikole ki? Basiggyeyo banziike nazo ku ddiiro ki? Ekyo kiraamo kiba kiganye. Mu Africa kiba kiganye, mu Uganda kiba kiganye. Ekiba kiganye omuzimu guba gujja batugumbirawo ka butogombuzi. Naye baba tebajja kukola ki? Oba tebajja kukituukiriza. Kkiriza oba gaana. Era munnange oba ojja kukola ki? Oba ojja kukoma ku munaabo. Kaakati nno yongera okuba nga ofollowinga Fadi TV. Ate osubscribe ng'onyige kale. Kubanze nkugamba nti wana update simba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno. Just making sure nga osubscribe ng'onyige kale ebirala obindekere. Yes, kola ekibirala obindekere. Osubscribe ng'onyige kale ebirala obindekere. Bagita Fadi TV UG. Kibi nnyo, kya ntiisa nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala ku side eyo ey'omufu oyo munnange. Era mu kubanga aziikibwa mu mmotoka ekika kya Tesla mmotoka ya bbeeyi. Naabi mu Uganda agivuga. Manyi nnaku zino neegala banyo okuleeta ssebo ku mmotoka ag'ebbeeyi. Naye Tesla sanomu gwe naabi agireeta. Nti nkoma ziraba mu firimu nze. N'amawanga g'abazungu bazigula. Kubanga bw'ogigula ogituusa wano mu Uganda oba ogenda giwuliramu. Kubanga n'okugituusa obutuusi z'oba ogisasulidde ogituusa ziba mpitirivu.